Ekisooka alimba bano wayogera nti maama alina ekikulukuto yalowooza nti ensi egenda kutulekawo ensi egenda kutukyawa egenda kukyawa maama naffe tukyayiremu kubanga ebyo ebintu byayogera ebyekikulukuto kyali talina byogera mu bantu kubanga abantu ebyo si byo balina obbagamba ebintu byali bya mu nnyumba naye novaayo nogera ku maama waffe nga walina ekikulukuto kati kwegamba ebigambo ebyamuvaamu nga si byalibadde ayogera. Obugabirizi bwa bulina ssente azirina naye ebiseera bikamusabiranga obuyambi yatugamba nti talina ssente azimalidde ku maama waffe zazigende ku maama waffe naffe netukola ki netumuleka n'essaawa zino ali mugamba nga walina ssente agamba nga watali mu kutulaba agamba nga wamisinga Isaac ssaawa zino nenyalira bugimu takyalirina Isaac afuna tatawo omupya tatawo omulala gw'alina kati ssaawa zino gwamanyi nga taata we kubanga nti ye yali yatulekawo dda nga yatusuulira yatuvaako nga tuli ku lwaffe ffekka kati ssaawa zino Isaac sinaye bugingo Isaac alina taata we amulabirira kati talina buzibu bwonna kubanga kati atugamba nti atumisinga nnyo naye ng'ekyamazima yagambanga Uncle Richard Mbega mbwabegera maama wange namutwalira ebintu byayo omutwe gwali naye mumaka nga yalowooza nti nno Uncle Richard Mbega maama waffe gwakolagana naye so era maama yamugambako aveeyo eyo amuwa omulimu eno omulala naye n'asigalayo kati ebyagwawo bye byagwawo sasife gajja gakubamu Uncle Richard galyokuba ye kati kwegamba ebigambo bingi emboozi nnyingi kyenabagambye ensonga y'ekikulukuto abantu bayinza gyerabira. Uncle Richard yali dereeva omukulu yali amususpectinga okubeera mbu nno yatambuza ebyama ate namususpectinga nti nno yali akwanira makula omusajja omulala. Uncle Richard n'afa dereeva omwana gwayogerako. Oyo muwala wa Bugingo ng'awanda muliro ddala mulowooza asobola okuddira taata we nze naawe naye munnange ebya family bagamba blood is thicker than water. Anytime tomanya ate munnange nga tuvuddeko eyo kyaddaaki President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaddeko mu maka ge yapangisanga ng'akyali yala oba nga biseera ebyo nga tanazimba amaka ge. Yes, yene nyumba ya kitwanabira edinisa lindako iri no bananga nekikomera kino kyenyini tekikyukanga twanabiranga awe manji wowe edinisa lya. Yes, twanabira olumwe nawanazanga ndi mulwadde ojukira wanazanga ndi mulwadde nga nebase. Teweebuuza nti wano twatuuseewo tutya. Taata yannonye ku mulimu n'agamba nti bwe tunaaba tuddaka tukyame ku kifo kye twali tupangisaamu. Nange sigaanye twambukira wano bazimbawo Katonda naye ndabirwamu zo ziri waazi kanyanya ku ebyennyanja byalinga bibiyo bikyaliwo naye tuyita mu lujja lwamu yakolebwa. Wow 20 years. No. Yes. No, twava wano ng'olina olubuto lwa Solomon. Ng'osuliridde kuzaala. Auntie Solomon is making 20. Wow. Yes, Auntie, that's 20 years. Solomon. Mbazimu n'emyezi. It's like 20 years and some months. Wow. Babite twali tutuweetera wano. Eno tealiiwo. Lindako wali waka siwe wani twayambukiranga wane no mu maaso naye ng'ekkubo baalikola batya lyavaawo. Twayambukiranga wano yine ennyumba gye twasulangamu oli otya nyabo batuuka batyawo oli otya batuuka batyawo kuba likyali
Yeah, no, opposite waffe. Twabeeranga banaye kiki nekikomera. Twasulanga muno. Anti oyiseewo gye. Kankyuke. Oh my God. Geti yeno. Yes, yene nyumba ya twanabira eddirisa liryo. Lindako. Iri no bananga. Nekikomera kikino kyennyini tekikyukanga. Kyekyo twanabiranga awo manju wowe eddirisa lyo. Yes. Twanabira olumwe nawanazanga ndi mulwadde. Ojikira wanazanga ndi mulwadde nga nebase. Sula ye mmotoka sobola okuyingira tukonkone wano wenyini tukokere tugere tubabuuzeeko benyini abali mu nyumba yaffe. Lindako taata. Wagule geti nzigule. Eno geti teyabeeranga kuki. Bana. We are infringing on people's privacy. Do you know that? Hello? Tujeko camera. Are they okay with us filming them? Ask them. Wow. We just visited here briefly. We used to stay here, you know that? Do you know that? You don't know. This was our house. Doctor yabeeranga wano. Doctor alina wali mu nyumba endala. Eno room nnene kuzima. You know that? Yeah. Tubabuuzizaako katugende tutwagala batiisa. Baneiba we bali? Baliwa. Ani asula muli? Katubabuuzeeko. Ani asula muli? Ani asula? Bobby ekinaabiro kyabeeranga eno emabega n'ekikyamu. We are sorry for invading your privacy. Twagede kukyalako wano. Ffe twali tusula wano ne Badru. Kale gyabo. Noikiriza tukukwate video. Tina ensonga. Kale. Bani ababeera wano. Hello. Can Hello. I say hello to you? We are sorry. Wow. Mutusonyiwe bannange. How are you? We just visited here randomly. Bobby and I used to stay here. This is our house. This used to be our house. This is where we had our first child, Solomon. So katuwadde tugenda waka ne tugamba Hello. Bane mutusonyiwe batawaanya. Tugambye katutuukeko wano we twatandikira. Tulabewo. Banaye mujebale. Mutumanyi ffe. Mubadde mukimanyi twali tubeera wano. Bali bababulirako. Landlord ya akyaliwo. Mama. Omukyalo musoga. Mami yafa. Yabeeranga wali waggulu. Ya ate mwami we. Oh no. Nga kibi. Twalinga tusula wano. Omukyalo oyo atugumikiza ntumala emyezi ena nga tetunaba kusasula. Oh no. Oh no, sorry. Kiryoke kufilminga Kiryoke kufilminga. Kakati babi elo kiteni yaffe. Yali kiteni yaffe. Twenga tusula zino rooms ziri, right? Ziri bbiri era. Wow. Banaye tuve wano taata. Banange tubala omusizza. Mutusonyiwa okuyingira mu privacy yawe. Kale nyabo. Banaye batusonyiire ddala. Ziffe tufunanga tuli wano. Kale mbere bulungi. Ogamba otya ssebo? Obeera wano naawe. Mutusonyiwa okujja mu privacy yamwe. Nze nali nsula wano. Twazalira Kampala. Bulijjo wempulira nga ogamba wali obeera Kanyenye. Weewano wennyini. Naye kinomye landlord waffe batugambye yafa. Omukyala yali mukyala. Ono efupi wayi sikwagala kino. Yani abakiyita Modric. Modric. Modric, do you know me? The man. People power. I like people power. Many people power. Kale bannange tubabuuzizaako. Kale mukama bakuume. You are renting here. You go Pang South.
She's almost how your age was. Yes, exactly. Kale banange mukama batukumire. Era bana ibudomola we buli we bwa. Obudomola we tutufumbira ngomwe mmere. Babi. Ne manju ka space kakyaliyo. Banange. Enseno. Naye kinabiro bakiggalawo emanju babaddewo. Emanju baleka bazimbayo. Zino zonna tezaaliwo. Waliwo ekiriyo kizimbe kinene kiki. Big apartments. Kale banange. Kale banange tuwala musizaako kati. Oli fiti. Kakati olaba. Awo wetubadde olabawo. Tubaawo. Awo wetwali tubeera ffe. Kampala twamuzaalirawo. Wano. Bana katuberekereze mukama bakuume. Yeah. Oh dear. Same old. It was so fulfilling. Singers there, najao kono mwana wangu. Era tubadde buli lunaku mbalagawo gamba we twapangisanga nga bagamba when will you pass by, we need to see that house. Wali kumpi ne Rasta bwento wenyini konye ku ngombe. Wafuuka akamwesi. Yes sir. Wafuuka akamwesi opposite akamwesi n'ennyumba nga yafuuka ntono. Obulamu bwo taata bwe bwageja ennyumba tefuukanga ntono, obulamu bwo bwe bwakola ki? Bakataka yabeeranga awo nga neighbor waffe. Ennyumba ene obulamu bwe bwakyuka. Wow. Kitegeera weewo so munnange tovumanga muntu nti aludde mu bupangisa lunaku lutuuka nawe n'oluvaamu. Era bw'atyo pulezidenti waffe ekiseera kyatuuka naye n'ava mu bupangisa neyeetongola n'azimba amaka ge. Ate nga tuvuddeko eyo munnange ekibadde e Masaka Kalungu awo nno nga bannakibiina kya NUP nga bawerekeddeko MP waabwe abadde omulwadde babadde bagezaako balemesa ne balaga nti musaaga. Okay, Muterefu omulungi ali ku mukutu gwa Sama Uganda Media. Mbeera bweti bweri tuli live Masaka mbeera bweti bweri baganda bange abasebo ne banyabo abali ku mukutu gwa Sama Uganda Media. Tuli n'omubaka Katabazi ali mu kuva mu ddwaliro. Onavuga biki? Kale obuzavuga biki? Tulina omubaka Katabazi ali mu oluvannyuma lw'okubanga ava mu ddwaliro, so asazeewo okubanga ate ayitamu mpolampola okubanga ate abuuza ku bawagizi be n'okubanga ategese omukolo okusabira ku bantu be abaganda bange basebo ne bannyabo. So kyekiriwo obudde buno tuli mu kwolekera mu maka ge baganda bange basebo ne bannyabo. Omukolo gye gugenda okuba ate nga gutambulira olunaku olwaleero. Taza tukkiriza yitawo lozola byavuga. We are working. Nero zula nonsense kubalimu. Laba nonsense kubakola. Already nga tugenda awo. Laba nonsense kubalimu kola.
Banange abakatuuka wano. Lando banosensi bali mukolo w'ekisiro. Bagezaako okutubulookinga era nga kani obooza. Nengo no mule evuga javuge avuga kifiirizo na dabayo. Bagezaako okukiika ekimotoka kyabwe okubanga bagenda kola accident. Bagezaako labayo eyo nno y'envuga ya poliisi nga balabe that's Uganda police. Eyo no Uganda police yammwe. Yeyo Uganda police yammwe. Yikuba police ya not enjoying anything. Togana. Togana na boy. Antogana. Togana kwata kwana. Kazora tula vumbi. Tudde nawa. Tudde wana. Liba naye eno poliisi. Kiso kyebakola fujjo, omanyi fujjo. Fujjo lyerere kutomera abantu ne obuze fujjo ly'ekisiru bakolera yakyo pass the side. Bali mukole fujjo ly'ekisiru. Ate ko balizibye. Eko balizibye ne bana ye Uganda. Tebakima tugenda mu protest vote. Kubo bali gadde bataddewo embeera y'ekisiru. Naye bannashi yanga batidde mangu mufulumirewo nagulira wawa bweru naawe beera ng'owe Kampala bega bakwatire muno. Uganda police. Aha, bannashi la haula nayemwe bana basajja batya tebakima tugenda mu protest vote woyo abasajja nga batya nnyo bagatomera buli kimu labe eggaali musembere muwe. Okay, greetings ladies and gentlemen. Mugamba mutya baganda bange basebo ne banyabo. Woyo. Okay, oli kusama Uganda Buterevu tuli live Masaka. Baganda bange abasebo ne banyabo ndoza police mwegirabye. Kasasiro gwekola so obudde buno kyekigenda maaso abasinga bagamba sama nakajoyininga. I don't know what's going on. Chigendera dala maaso so obudde buno tuli wewayita tuli Masaka. Chenyezo bagamba tuli Masaka. Negalinga ya ngeri solid. So mubereko leo polisi ero salako kabito ko mama owamawulira yekka yabeera mu kabito ko tunenyo ngoma wana oli fete owamawulira yekka yaba mu makati banange eyamaze ddo n'okulayira sama Uganda sama omubaka atambudde n'omubaka
Okay, Muterevu Omorogi ali ku mukutu gwa Sama. Meya. Abere wano. Okay, abalungi abali ku mukutu. Boss gaziwe kufuna ekifaananyi kino. Mwerekeddeko mpaka we bamutuusiza ku destination nti babadde bagenda okuba nga ate beebaliza Mukama Katonda. Weebale kubanga weekumidde ku NCK TV. Woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tova.